Oh yes, nga bulijjo obufumbo okubeera okuwangaala mu buladi wange bulina okubeeramu Mukama Katonda. Nawe kityo omukulu amanyikiddwa nga DJ Jacob Omutuuze ku weekend yasobodde okukwata omukyala omupya amanyikiddwa nga Doreen Nassasina ng'akola wali ku 93.3 KFM mpola mpola. Namutwala wa Pastor Bujingo asooke abeere nti asabira obufumbo bwabwe bisooke kubeera butukuvu. Ebintu bya Jacob ono bibuzaabuza yasoose nayogera bino nabiri naye finally mu church yasobodde okuba nti atubuulira amazima n'ekintu n'ensonga nga bwe bazitambuza mpola mpola. So n'olwekyo nsuubira bye tugenda okutuusaako olunaku lwa leero tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanyi n'eddoboozi bamutantami Jimso Rich Boy Maxodi Junior. Webale kuba nti otambula nange buladi wange nkusamunye ekitiibwa gwe atambula nange ebbanga lyonna. Webale kumpa budde, webale kumpa time, webale kumpa mukisa kuba nti yes tukola ffenna mpola mpola. Yes nkusamunye ekitiibwa Munnayuganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Nkusamunye ekitiibwa ddala era nga nkugamba nti Mukama weebale kuba nti akunkumira nensobola okusanga nga ndi mulamu mpola mpola ate nange Mukama weebale kunkuma okuba nti nkuweereza mpola mpola ne tusobola okuba nti tutambula ffenna. Ngenda kusaba gwe omupya ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga then tusobola okuba nti obaoliawo tubaako gye tutuuka mpola mpola. Now omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kyaligonza atukuzibwe Jacob abasinga gwe mumanyi nga DJ Jacob Omutuuze ng'akola wali program bagiyita Corner Dance oba program yali emanyiddwa nga African Corner kwogata Love ku 90.4 Dembe FM muziki n'ebikuzimba. Musajja mukulu ono amanyikiddwa nga DJ Jacob Omutuuze nabwe kityo yagenda mu maaso n'okuba nti atwanjulira omukyalo omulala. Mu kusooka bano ababiri bagenda mu maaso n'okuba nti babyegaana nga bwe bataagalana. Omukyalo ono gwe njogerako si mulala, omukyalo ono bamuyita Doreen Nassasina ng'akola ku sister radio ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Dembe Jacob Omutuuze Jacob Omutuuze basi radio sister amanyikiddwa nga Dembe FM. Omukyalo ono akola ku 93.3 KFM mpola mpola. I think akola evening drive. Yes bagenda mu maaso n'okuba nti okusooka beegaana nga bwe bateeyagala mpola mpola. Twalabako Jacob ku TV emu ng'agamba nti ono mukwano gwe just taking a photo shoot kugezako okuba nti balina kye bazimba naye ng'ate kiriwo omukwano gwabwe kugenda maaso n'okuba nti gweyogera mu lwatu mpola mpola. Recently balabiseeko ewa Pastor Wilson Bugembe ku weekend era nga mpola mpola Wilson Bugembe yagenze maaso n'okubabuuza what is going on. Jukira Jacob abeera Nansana yazimba saidize Nansana yalinayo amaka kugatanaiza na musajja ono naye ngenda kusina abeera Nansana so nga ne Light the World Church ya Pastor Bugembe abeera Nansana. So basobodde okuba nti bagenda mu church n'omukyalo ono ne bababuuza nti kiki banamulira babaddewo wano no kwalakiddeko abantu bangi kwabaddeko Singa Sebbanga wabaddewo DJ Jacob Omutuuze n'abeeko n'omuvubuka wali Tobosa amanyikiddwa nga Kaliba nga bali awo ne Pastor Bugembe mpola mpola. Kitegeeza okuba nti obuliawo Jacob engeri gyali musajja mukkiriza yasobodde okuba nti agende wa pastor n'asobole okuba nti amusabirako mpola mpola agende mu maaso n'okuba nti afune emikisa n'okuba nti obuliawo ebintu bye bigenda mu maaso n'okuba nti birongooka mpola mpola. Jacob yavuddeyo n'agamba nti yes abagenzeeko ne mukwano gwe mu church basobole okuba nti bayolako mikisa era nga basobodde okuba nti obuliawo batuukayo era nga bayanirizibwa bulungi Pastor Wilson Bugembe. Yes okweyagala no si kibi. Abakozi ba TV bakanane mugume bagenda babatwala abakyala bangi bagenda maaso n'okuba nti bafumbira. So olwekyo mobile radio tubadde tukyali awo mpola mpola. Jacob yagenze maaso n'okuba nti atwalibwa nalabeko n'omukozi wa Metro FM bamuyitani omusawo Tinta Deogracious naye nga akwata ettulu ekkubo lyerimu eryo simanyi oba bituufu oba buwaani naye namulabeko ng'agezaako okuba nti analishinga mukyala we. Yes so n'olwekyo n'abaludi batandise okuba nti bagenda mpola mpola nga mubasabire basobole okuba nti batuukiriza ebintu byabwe. Bamutantami Jimso Rich Boy Maxodi Junior nkwebaza nnyo okuba nti otambula nange ebbanga lyonna era nkusamunye ekitiibwa. Bye bye for now. Nzikiriza nkusanga mu next episode.